naddala wano mu Buganda y'empisa ya wano kwaniriza buli omu so temuwuliriza ng'omuntu yenna abaleetera ebiboozi eby'okusosola mu mawanga y'abeera omusosoze namba 1. naye tewabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Grupu ya Kyagulanyi nteero ninja kugimaraho. You just wait. Yimwe mwikaro kwegura oye dalo kutegeeza bajjeno ba Museveni omuwa muli lwedo okuŋŋanga ffe bajjeno ba gavumenti y'abantu namwe mwesirezi kuba ekijja kinene. ADF, LRA, they were originally from Uganda. Chairman Mutiwa, Chairman w'Ekibale, Teacher Matthew Erukumbi, Mukulu Nsubuge Kawembe, Mukulu Innocent Erukunjiri, ne Mukulu Katamba Enakatandagya ne Muwawu Emutukula. N'abalamu n'abaagala Lutanga maliriza tegeddeko ekitibwa Waiswa Mufumbiro nti enkya waliyo okubatiza ku kitebe kya Nuupu. Bamanyi politiki w'okubatiza mwene enkya ku kitebe Kavule abapya bangi bagenda ku. Naye nze kyenjagala okusaba ndagala ntera nnyo okulaba omukulu omushana ng'ozanyira nnyo mu nsonga n'aweefuula ataputa bye twogera. Be humble, please. Be humble. Ekisinga okutwewunyisa abantu mu abava mu nsiko eyo mwefuula b'ekitale nnyo. I saw him neyefuula ategeera Lutamaguzi agamba please be humble. Be humble. Nze warning yange bawa obubinjabinja bwammwe obwefuula obutegeera buli nsonga. Tubanja bantu baffe. Ekyatusindisa mu parliament bwamwe mutunuulira bufo semayi gundi afuna tulipu gundi akola ki bucha golowooza nze genda okuyingira mu parliament ali sitambula bweru ngotunuulidde mutu nogati mugambo mayimbe mutunuulira buntu simaje gundi tubanja bantu baffe. Nkugambye ekyatumisa mu ekyalwanyisa Museveni mu nsiko yagamba abantu babuzibwangawo ku mulembe gwa Amini. Bwabanga abamwe tebannababuzaawo ng'oli comfortable kubanga overi n'okola emirimu gyo n'abakulu n'oddayo eka tekitegeeza nti wa safe. Oyogedde ku General Katumba wamala wano mukulu omwe amwogeddeko gwe omwogeddeko mwennyini bwe yali ava e Kasese. Omanye ebyamutuukako General Katumba wamala history mutunuulire. So n'ekyo ffe tusaba mukulu Museveni tusaba mukulu Museveni newakubadde abamu mweyita abasukkulumu nti mwene famire zammwe mulina kuba safe nti abala balina kutemulwa kubuzibwawo naddala abavubuka aba Buganda wano abali makomera n'abattibwa ne babuzibwawo. Kyatandikira ku basiraamu ng'abasiraamu battibwa omukomu omusa omukuseeko omukomu buli musango okuba musiraamu gwe bayoola ne tubuuza sebawuliriza ddontwala ne tubuuza abasiraamu bakola. Kakati tugenza okulaba good sequence ekuze. Kati nze okubanga nvudde mu parliament se mukama wange ekyefulumya mu parliament kyekimu kino kyenkola abalonzi kye bantumya. Bwe kiba kiriwo ekiti era tokyewuunya njagadde atulaba era ategeererewo perspective eri gye nabagamba eya speaker ne kumpewo kuno nti nze ebyo byonna byakola mba mbisuubira kubanga ye yajja okulaba nga abeezaawo nakyemalira ne fantasies ze naye mwennyini okufuna laissez-faire existence ng'omukulembeze wa institution ya parliament. Talina report card gy'oyinza kumakingirako obukozi bwe nabwe kityo kyova olaba nti buli kintu eno parliament under the leadership I think eno parliament oba gimakinga mu bukulembeze yebadde worst parliament by the worst speaker. Ojja kugenda ng'oba oyagala kumupakanya keyakamalako ate mu kabanga keyakamalako ayonoonye nnyo okusinga abalala abali babaddewo. Minzaani gye njogerako eriko n'abo be tutakanya nabo naye nga nabo baaliko mu kifo ekyo. Edward Sekandi, Rebecca Kadwaga, Wapakabulo naye ne bwogenda n'oddamu n'otunuulira Francis Ayume bw'okwata amayinja ago n'ejjinja eryandibadde terizitowa mu parliamentary affairs
erya Alhaji Moses Kigongo eryakola mu kiseera ky'ekiseera abatunulizi balaba nti yasobola okuleadinga critical parliament yali critical okutwala Uganda ku next level wadde teyalina bumalirivu bumala. So bw'otunuulira enkola eno kyovola balina okuwakanya ekintu kyonna. Parliament eri established by law ate yemu ku nnyingo ezoogerebwako ku masiga asatu aga gavumenti. Amasiga ago ngoogera buli lunaku. Waliwo essiga erya executive eryo lyerikulibwa president, eryo abakulembeze by constitution ne mateeka ga Uganda mu executive bajja by appointment, babalonda nga ababaka ba parliament, naye okubalonda okubeera ku lukiiko olufuzi babeerawo by appointment. Bw'oddako ettabi eddala ye judiciary, naye nga tonayogera ku judiciary oyogera ku legislature. Legislature ababaka ba parliament constitution endowooza ennyingo 79 clear eyogera biki bye balina okukola. Biki? Ekisooka legislation, ekyokubiri representation, ekyokusatu oversight. Kakati oba waliwo nekyokuna representation, legislation, oversight mwe mujja okubeera budget allocation, okulukinga ku bikiiko n'ebirala. Therefore omubaka wa parliament representation kitegeeza ki? Representing a constituency. Constituency they are representing mu mateeka ago ogyeko okugataputa obukyamu mu kuleeta abakulembeze abaliwo nti by law mu representation gye tulina ffe wano ng'eggwanga tulina abantu tulina abantu abaturepresentinga mu parliament balina kurepresentinga ekiketezo ky'abantu 10,000 buli mbaka wa parliament. Naye bw'otandika ate okutunulira engeri gye bakikolamu kati enkola ki ndala naye nga buli 10,000 jandadde gino mbaka wa parliament kyekijuliriza ekigambo representation. Kakati bw'obanga olipresentinga abantu kitegeeza constitution ya Uganda bwe bali bagiteekawo nga establishing the doctrine of separation of powers, basooka kusinziira ku byafaayo bya Uganda. Ebyafaayo bya Uganda ebyalimu okumenya amateeka, okuzimula parliament, okumenyawo n'existence ya parliament, obutawa kitiibwa judiciary n'okuwamba abalamuzi. Kati nga batunulira ebintu ebyaliwo ne bakuliyetinga constitution eno ejja establishing ebintu ebyenjawulo. Ababaka ba parliament ab'oludda oluvuganya oba olubabula gavumenti, ensonga ebakayanya yasimba si nsonga yakubalaata, ensonga y'abantu ate ng'erimu ensonga ya ubuntu, okwogera ku ttemu n'okubuzibwawo kw'abantu n'okutulugunya abantu ebikoleddwa nga bya mutaala. Ekyenjawulo oli ajja kwebuuza nti lwaki ku luno ababaka ba parliament ab'oludda oluvuganya bayiseewo nnyo ne we baali babadde okusinga ng'ate ensonga eno tetandise leero, waaliwo okwogeraganya okumala akaseera. Kwogeraganya wakati wani nani? Wakati w'amasiga ga parliament ku nsonga eno we bali mu kugihandolinga okuyamba bannansi ne kaba kakigumaza. Era enkiiko zonna muzijjukira kuba mu lukiiko olwo olumu mwe muva Nabbanja Robina Prime Minister wa Uganda ng'akakasa eggwanga nti omu ku baabuzibwawo Kibalama ali mu mikono gya state. Okay? Kakati bino byonna bye twogerebwako omubaka wa parliament ali presenting omuntu we gye bali presenting abantu Mwanga Kivumbye Gomba abantu be abasuka abasatu eseta babuzibwawo ebutambala ebutambala seta kyalo bakita seta one nakase kate yesimanyi bakabiranga munana abatayina njala ababuziddwawo n'abatemuddwa kubera ne nakase ketwazika na yattiddwa atemuddwa nga atemuddwa government. Ensonga zino zensonga zennyini ezaleeta nabe Yoweri Kaguta Museveni jeno n'agenda mu nsiko okubuzaawo abantu okutemula abantu nga beekuusa ku by'obufuzi si bakondo si ba rebels naye banabya bufuzi okuwagira ekitundu nti bawagira National Unity Platform. Lwaki ffe tujjeeyo eddoboozi kubanga abatemulwa baffe abatugumbulwa baffe ate ng'omusango ogubavunaanwa gwe musango ekisooka batandika nga babuuza plan B naye nga ne time ya plan A tenaba kubeera executed kubanga twali mu kalulu bano babuzibwawo mu 2020. Osibira otya omuntu plan B
nga ne eje wandiise etenakola ki tenabaawo obutiitizo obwali ku state bwe twakubanga endulu luli buli muntu yalaba ngaffe abaali boogera ebyobufuzi abaali ku propaganda. Akakiiko lwaki ensonga gye bakola ababaka ba parliament ntuufu mu mateeka, akakiiko ka Human Rights Commission ak'omukyala Ngadya kakkiriza nti abantu 18 babuzibwawo. Abantu 18 akakiiko ka Ngadya ko kakkiriza nti abantu 18 babuzibwawo era gavumenti erina okunnyonnyola mu mateeka. State nga president's executive ye twamubanja ne tukoowa n'atuuka naye mwenyini okujja ku TV n'atukakasaawe yatugambira nti baali batemudde zebura n'atugamba nti abantu be balina yali tamanyi naye baali bagenda kukola enkola y'okubaddiza abantu ne basuulasuula abantu ojjukira bulungi babawaddeyo $5,000 naye nga bali bubi nnyo batulugunyiziddwa. Bano abaafikira ng'abamu yabasoma ne ku lisiti ye paka leero tebakolanga ki tebalabibwangako. Osuubira otya omubaka wa parliament nga Lutamaguzi ng'alina obuwangwa mu backyard ye obuwanga mu backyard ye alina ababuziddwawo mu backyard ye okubeera mu parliament ng'abateeseza okuba obulungi nga waliwo abatalabika nga waliwo abattiddwa because human rights kankulage nti akakiiko kasita kabawadde reporting nga parliament lwakuba nti tulina ba mafia leaders ba speaker nga bwolaba akakiiko ka human rights kigambo tukikozesa kuyita speaker mafia the right honorable right honorable nkubulire ebyo no jabige namoleeta obuzibu gamba mafia Anita Mbongo ofisi ya speaker. Ekigambo mafia si kyange. Kigambo ekyo kya Professor Gilbert Lukenya nga yali akyogera ku gavumenti eno yennyini. So eno yennyini eya General Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nti baki ba mafia nono yennyini gwe mpingamba nti mafia naye mwennyini ali ku record n'agamba ba mafia bagala mukola ki kumutta. So it is a government of mafias. Kati mu mwagalo bawa diguli bigger mafia smaller mafia but they are all mafias. Kubanga omuntu atasobola kuwa respect abantu ababuziddwawo mbadde nkugamba nti nga bwolaba akakiiko ka auditor general. Akakiiko ka auditor general bwe kagenda ne kanoonyereza bwe kamala okunoonyereza kye kakola kakwata lipooti eri gye kanoonyerezaako ne kagisindika ku parliament negiwa akakiiko ne kakola inquiry. Olwaleero bw'otunuulira parliament nga Wangadya amaze okubawa report baali balina okuteekawo investigation naye ebintu bye bawadde priority byebiriwa. Speaker bwe yawulira nti zaake nga bakozeseza omukutu ogutalina gwa zaake nti waliwo ebiwandiikiddwa ku internet ku Twitter ku X, speaker yayanguwa mangu nnyo ne bayita olukiiko obukubirire ne baluyita nga buluvudde na mu liseesi ne bateekamu okusasula sente nyingi okujja zaake mu office. Kinyama Atama bwe yabadde nga alina ensonga okuva okuva Rakai yadduse mangu Kinyama Atama n'afuna tayeebwa. Okay? Kinyamatama bw'amaliriza ne batuula oyogera mu lusoga oyogera mu ki manya amazibu lyeriri lyokka tolina wali oli batuula kubanga abaana benasoma nabo abangi eryo nga pya ne bateekawo akakiiko. Okitegedde akakiiko kali ku nsonga za Kinyaki Nyamatama naye ensonga za Kibalama eyattibwa Mwana Alex mwaze mfumbe kyayogera akimanyi nedda manyi ndiwulidde gusooka kati amanyi agamu bagamba igala Kinyamata basagala dikola mu nsobi kakati kyengezako kulaga nti ensonga eza Kinyamata mazo zanguwa tayeba okuzisindika muki mu kunoonyerezaako kubanga ba offendinze naye nga Olivia Lutaya amaze emyaka 2 ali mukomera talina musango gwe yazza okujjako okuwagira Kyagulanyi alina abaana 2. Kibalama bamubuzaawo
kyetusaba nno tutuuse ne ku level Lutamaguzi banagamba nti ne ku parliament tuvudde ne mu kusaba abalamu tugenze ku kiri ekya kooti kyeyogera katolo ngenda ku third arm of government egambe etya kooti ebagambye habeas corpus abo abantu bonna 18 balina habeas corpus copies. Habeas corpus kyekiwandiiko ekifulumizibwa nga kooti eragira gavumenti okuleeta omuntu oyo oba mulamu oba mufu. Tusabye nga balamu tukoye naye tugamba nti n'emirambo mugituwe oba entaana muzituwe kubanga n'abayokyebwe Somalia baba bawa. So ensonga egaana ababaka ba parliament abali ku ludda oluvuganya kwe kubanga omusaayi gw'abaafa gubalulumira okuba nti bagutakabanira bwe kiba tekisobola kuziyizibwa kati kigane kuddamu mu future nga bano tebeetudde era ekyo kyetusaba. Ekyokubiri General Museveni yagamba nga yakawamba musaba kyemusabye kubanga kyebasabeera ababaka basaba bali omusaayi kyegubasaba bano balemere ku nsonga omusaayi gw'abaafa laalabibwa kuba kati Dani kyeyune ye talina Lutamaguzi kyayinza mugamba wali wagalamidde yogera Museveni yagamba nga yakajja Museveni nga yakajja yagamba nti kizibu nnyo era kya busiru okubanga gwe mukulembeze wa gavumenti abantu ne babuzibwawo abantu ne battibwa ng'olina giso olina diso olina fuso olina faso olina entire intelligence notaba na answer. Olwaleero mwe benyini be mumanyi Kakuru gundi Kajezi yatibwa tetumanyi, Kirumira yatibwa tetumanyi, Kawesi yatibwa tetumanyi, Zebra yatibwa tetumanyi, Njogerani ndekani. Wana Alex Wasa Mufumbiro njagala kubuuza onyonyodde bulungi ensonga zo ate ziwulikikanga ntuufu oba olyawo naye right honorable speaker gwokasukira ebigambo tanayogera nti kirungi okuwamba abantu, kirungi okutulugunya abantu. Yagambye namudde bulungi yagambye mujje wano tulwanire wano temula kulwanira mu nkuubo. Ne leero bwadde ayogera oba jjoba leero nagamba kati musaba report bagenda gibaweera eri maka gammwe. You should come to the house and government produces a report. Mugibanja executive si parliament. Kati awo azizza musango ki? First of all agamba mujje tulwanire wano omusango yehwipu wammwe omusango gwa Ssekikubo gwayambanye ensi gwagana parliament okubeera listening post. In fact gwagamba nti buli kye munaafunanga mu executive tebenge pass for the parliament to go on. Kiba ki offending the doctrine of separation of powers. Nkulaze nti ensonga zino endala zonna ng'ensonga ya Kenya Matamalu yajja lunyini yagenderawo muki mu kakiiko. Ensonga ya speaker nga speaker mwenyini yajja yenyini yali resolved negenderawo mu kakiiko ne kooti yakola ruling. Twogera ku bantu nga battiddwa, twongera ku bantu nga babuziddwawo. Kakati kibeera kikyamu nnyo speaker wa parliament okugamba nti tubeere ku hadithi ya executive report gye twagala oba report bannayuganda gye basaba eri specific. What is the status of these missing persons? Ekisooka abaabawamba bamanyiddwa, they were state operatives, bamanyiddwa, bali well documented. Bw'ogoberera parliament kyebadde ekola kati obukulembeze bwa parliament obw'oludda oluvuganya bubadde bulondoola muntu ku muntu. Kuba okusooka gavumenti yajja n'egamba nti balimba, ekyo si kituufu, baleeta abantu abatakola ki, abataliiyo. Kati awo twavuddewo on their own admission bakkiriza nti balina abantu 18 be batalinaako be batalaba nabo. Kati it is the responsibility of government nti balina okusatisfyinga ate parliament is not a listening post nti tugenda kujja tuwulirize cabinet minister nti kyayogedde nti kyekituufu. Kubuuza sebo right honorable Busulwa speaker zikiriza sebo nsooka okubuuza ku bansindika mu parliament abantu besse Mutombo balamusizzaako nnyo abeekapeeka Nakaseke Kasangombe mwebala okukola enkuba etonnya
kati nva ku kampu Lutamaguzi naye mbaddeko n'abakungu ab'amaanyi abadde bazze okundaba kye basinze okuneebaza bagabe bana amatooke gali Nakaseke nensanyuka omukungu omu nampaayo emitwalo 4 ejja Ssekukkulu nga neebaza okukubiriza abantu okukola neyanziza ennaku zino olyokuwaayo ne bwe luba 10 mu ekonomi eno omwebaza nzikiriza sooka okusaasira mukwano gwange Mpanga Kanso Mpanga olw'okufiirwako mukyala Joyce Mpanga maama tubasaasideko nnyo abafamire nange mbadde nnina okujja okuziika ninabadde nnina okubaako mu lukiiko lwa Switzerland olwa UN nze omwasaliddwayo ekijambiya naye nga luno lwange luli private kuba mwabulwe mutwaba tutambula mulowooza tutambulira ku ssente za palamenti luno lubadde lwange n'okusaasirako nnyo omwami wa Ssaabasajja Kabaka mwami Lawrence Makanikaawe Ssemuto olw'okufiirwako mukaddewo waliwo ekinkutteko mbadde nve Nakaseke bulijjo mbagamba tuli bubi mu mbeera y'amakubo olunaku lw'okusomero lya Ssaabasajja Kabaka olugenda okubeera olunaku lw'abavubuka lugenda kubeera bbowa ennaku lugenda kubeera bbowa nga lumu naye ndowooza mu abakungu abayiseeko eyo mulabye ne museka sali musale gy'asula ewaffe okuva e Kalule okutuuka e Ssemyungu Kibaati tokyasala ekkubo lyakutuseemu omugago bayita Lumansi gwafuseemu n'ekisinza okunsanyusa bw'oba wakava mu maka ga Sali Musale ova e Kapeeka ogende gye bayita e Kakinga ekkubo lyagwamu naleeta ebigoma byange Jeno Katumba amala n'abingobya naye kakati eryato lyerisomosa abantu okubajja e Kakinga baleeta e Kapeeka okubajja e Kapeeka okubatwala e Kakinga n'ekisinza okuneewunyisa omu kubasinga okuleeta olugezigezi nti Lutamaguzi si yakola amakubo ga gavumenti musanze akuba omulanga eryato kati terikyakusomoseza 5,000 kati gifuuse 2 kitundu yasoose okuba omulanga wali wenjogerako Nakaseke Kapeeka tetulinaawo nnyanja naye omugago bayita mayanja gwasala nange enkoze kyensobodde okukola bange sijja kutunda byange ate nga ababedde bali eyo mutunuulira batunuulire mu mbeera eyo eriwo so ekyo njagala kumaliriza nga nsaba abakulu abali mu gavumenti nalabye obuyaaye bwe muleese mbwe ettaka eriri idle lirina okuba taxed ebyo mwaweerezaako n'ekiwandiiko mu palamenti mbwe ettaka eritakozesebwa mugenda diteekako omusolo neewuunya okutegeera kw'abayivu be tulina wano mu ggwanga gw'obala otya ettaka lyange lyennina nti liri idle nga sigwe walingulira olwekyo tutegeera olukwesese olw'abafere bano kubanga kakati ekintu ekiyitibwa ttaka twabagamba mukulu Museveni ne banne nga batandise okwegabanya wano kuba kati wano mpulira nga Ssaabasajja Kabaka wangali tubaga tajja kuwangaalira mubire Buganda yonna ndaba bagizinzeeko bagimaze kati bali mu mambuka n'abalaalo be bagobye mu mambuka Museveni abaleeta wano ewaffe Nakaseke yabatereddewo disitulikiti gyagala tuyise bagiyita Ngoma naye mwe paka nga muzuukuse buno olukujjukujju olukolebwa mbwe ettaka eriri idle baliteekeko omusolo tewaliiwo ttaka kyenjagala kigamwa Museveni tewaliiwo ttaka liri idle please kubanga buli muntu gwotuukako kati ali muweeraliikivu olw'abasajja bano bajja mpolampola nno mu lusaago naye ffenna kati batufudde emmombo ze ewaffe buli wamu wootunula waabwe neera nga bwe nasaba kino nkyakisaba temulowooza nti tuli basiru mangu ddala mwami Museveni nga yakava mu buyinza agenze ettaka lyonna lye mulina wano lirina okuba investigated bwe mwalifuwamu ne bwoba n'ebiwandiiko yes kino nkyogera kubanga luli neewuunya nnyo okulaba nti n'abataka Museveni ate abagulira ettaka oba okyali mutaka ng'omuntu eyajja ewamwe yagulira abataka wano mu Buganda ettaka mbw abawa nammwe ne mugenda taata weebale olwekyo kino abantu batono nnyo abakyalumirirwa Buganda naye gye tuli yadde Museveni yabagamba mbw Abaganda baggwawo tuli ettaka lyaffe lye muli mu kwegabanya mu luyaayeyaye mbw ettaka muliteekeko omusolo era njagala kwebaza nga malizawo ekitiibwa Chief Justice your lordship wavuddeyoko at least osinga abasajja abanene betulina wano mu Buganda wano abaffe basengula bonna buli omu eri asirise kuba abamu bali mu kulya n'omutaka naye Chief Justice walese ekitiibwa kyo ekyobwa Ssaabalamuzi n'ogamba omukulu yadde wampa ekifo ettaka lyaffe
eryomwakyoli ttaka lyabakyoli bino bajja babazanyirako ngo ettaka lya Buganda lya buli omu ebyo bikome Buganda era sebo nkwebaziza nnyo nali sisuubira nti ndifuna omukisa ogukwebaza your lordship chief justice Winnie Dolo sebo Owinyi Dolo webale kulwanirira abantu abaffe wano mu Buganda buli omu ali mu kulya bagamba mbu abaliddawo badaba ebyabo ensonga ya parliament kakati omusajja omu yawandiika waliwo ekitundu kiri eyo mu America katawuni bakayita Burlington kali eyo mu America Massachusetts. Abayudaaya bawandiika bagenda nga bawandiika ebigambo byabwe nga buli kye bawandiika bakiteeka mu giraasi. Abayudaaya bawandiika nti any attack on one of the Jews is an attack on all Jews. Bakiteekako era kyova olaba nti ffe wano omusajja asobola okujja ne batemula nogamba simanyi mugende mu kuteesa eri mu Bayudaaya omuyudaaya gw'okubanga agamba ebyokuteesa weebiri naye nkwambalirawo any attack on any one of us I'm talking about Ugandans is an attack on all Ugandans. Oli ku parliament nkugamba nti okulawo okula abantu owekitiibwa Waisa Mufumbira akugambye omu ku baana abattibwa regimu eno yaziikibwa bwaffe bayitawo Kawoomya Dani era kyanneewunyisa nnyo nenkola investigation bwe nze ndaba abantu abajje bafa wano mu Uganda nezijukira ebigambo gyange bwe yaŋŋamba nti ku mulembe gwa Amini abantu babuzibwangawo n'omukulu ono afuga eggwanga lino era ntera okulaba nga baba mookinga nga bagenda ku malaalo g'Abaluumu busimayi tukaaba nnyo Baluumu abattibwa ne baani abo bonna Bakayira n'abalala jajja yanga nti ku mulembe gwa Amini babagambanga nti abantu babuzibwangawo oli ne babumulizaawo ddala n'ataddayo okulabika nga boolaba bano we babuzibwawo baffe olumu mugenda ne museka abamu nga tubanja abantu bano rights omusajja ono bwe tubanya zezimu ne rights Museveni zaalina ne famire ye. No one deserves okuva eri efuule mbu gwalina kutemula oba kuwamba oba okukola ki mu kubanga wa kitalo kati ffe kibadde nga tuga nti ne kaakati Amini yakomyewo yabuza abantu baffe mu research wakiweta methodology amonga agamba the methodology you're using Museveni nti Amini yakomyewo mu gavumenti we yabuza abantu baffe naye ekyo si kyewunyisa kubanga ekimu omukulu ono afuuza eggwanga lino n'abantu be n'atulowoozesa netulowooza nti tebakyategera n'aleeta ne mutabani we kubanga abantu bawano beerabira mangu tulise mutabani we yeeki kyenkugambye kati gw'oli bwakufuga n'alaba ng'oli fala lwaki taleeta ne mutabani we n'akufuga nose omusajja omukulu alina amaaso ng'atega omukulu aleete mutabani we naddala zino gurupu z'abasajja abakulu abanoonya obukunkumuka abatakyalina nsa naye ensi sikyagewuunya olaba nalabyeyo n'abakkiriza abasingayo omuzikiti ewa Manerenda ensi ekyuse omukama wange bukyulwa nalabye abakkiriza abasingayo omuzikiti ewa Manerenda ogamba ebya Allah ebyo totubuulira gwe bwoba osobodde sebo twalamu omuzikiti gwogwo kwegamba ebintu ebitambula mu maaso mu ggwanga lyaffe lino Uganda bingi bikyakozesa naye kyalabuuza mukulu Museveni kubanga bano bannayuganda ababuzibwa baffe twagala kutugamba nti Amini yabuzaawo abantu baffe yogera ku bukwakkulizo obw'obukwakkulizo byessebo mukama wange bali kumira kugamba esaati eriko Parliament of Uganda netukyakirizibwa jambala nga tokiika ebyo eby'obukwakkulizo sipiika wa Parliament muzadde ate naye muntu ffe ate akayaffe tetugirina eri Parliament oba eri sipiika ekyo twakimubuulira buliriza ebigambo byange tolina walala wojja kubisanga our demands are not against the speaker or Parliament of Uganda tubuuza abali in charge of security of Uganda Anita Amongo oyo golaba speaker Parliament ne baali baagala kumutemula nakuba omulanga tibagala kuntemula era ffe ne tuve ne tugamba nani wuyo oyo ayagala okututemulira abantu baffe nani wuyo naye nga baagala kumutemula kubanga nkubuulira ekintu kino ffe twavaayo ababaka ne tugamba naye agala okutemula Anita Amongo kubanga abantu batemula abantu ne basigala nga batunula nga bati nze bwenzize ndaba bannayuganda engeri gye bafaamu scientifically nasooka okufa okwasooka okuntiisa kwali kwa Ssaabasumba waffe ow'Abakatuliki
Lwanga Dr. Cipriano Lwanga niyo baba Nancy bategeera prominent citizens being targeted one by one kati ba prominent citizens nenda bokufa kwa mwana uliriza bigambo byesebo sija kuleka example jawadde didako kwebwe nalaba saba sumbanga afudde n'ambo babala babano na Lutamaguzi esebo saba sumba asula yali asula kinyana mpini Maui fetu kugafuna bamusanga mulire bwa afudde kati how are you implicating this chenjogerako kyakutisa ojukira mukwano go Kasirye Gwanga we yagamba teeka yakantu bantu teyadda oyiba yali Kasirye yakagamba gwe nti kateeke yo bantu teyadda walabako ku mulambo gwe kakati dosero Seruganda genda mpola sebo lero lwabano genda bwe nalaba omwana wa Gilbert Bukenya nga afudde Bukenya yali ajja wange nakaseko oyo Gilbert yali vice president a very brilliant younger man Brian yes younger man bamu trainings obwa medical bambi yali wali amututte emisinde nafa nga bano banansi balengera bwe nalaba omwana wonna dduli naye yogera ekibata nti yafira mu kabenje siko mukama wange nze nkugamba kufa siko ntowako bitundu okuli wane waffe siku alubalato muneto balata abataka bali tebamanyi nti buli kerenca ne bavudamira mu 7 yajja obuzi wano abawe kataka we babeera Buganda gye wali omanyi bwe mba njogera ebintu byaffe tulina enyiike sebo nze gambye emirambo bakaziike wange emirambo ebiri egy'abaana abattibwa nakubuulireko omulala gwali gwa mwana muwala yali aweereza mmere ne bamukuba amasasi bano be mutendereza mbu bakitalo nnyo mu nsi yammwe ne famire zammwe abakeera mu makanisa g'abalokole mbu baliko omwoyo omutu ne olufulumaawo nga bagamba oyo kuba ku mutwe n'oli kuba ku mutwe n'olwekyo ssebo mbadde nkugamba nalaba omwana wo Nadduli ng'afudde Nadduli mukwano gwange era neewanga ajjawo ewaka namubuuza muzeeyi gwoyiga nga bamuleetedde obubugo bwa miliyoni 10 ng'abukwata bw'aseka ne mugambo zogorera histoire w'omwana wo gwe waliko mu nsiko kubanga ffe tuva mu nsi ya buwanga nga wayifumbira obwaganze nva mu nsi ya buwanga I come from the land of scars ne scars eyo siba kitange be bagireto babaani yaleetebwa abasajja abaava gye baava ne bagamba nti olutalo banya duteekerawo abantu bayi balina okuba saddaako olutalo lwaggwa nabuuza waliwo omuganda wa Museveni yafiira mu lutale waffe Nakaseke ndi nembuuza mwe lwaki mulooza abamu be bafa ngero olwalero mwe temubuuza nti why is it that abaana predominantly Abaganda be babuzibwawo predominantly Abaganda babuzibwawo era be battibwa n'olwekyo sebo mbadde nkyakugamba mukama wange sipiika wa palamenti si kwe tusaba abantu baffe yadde sipiika atukubiriza wali eri era alina okuwuliriza ennyo eno ensonga gye tuliko teriiko weenaalemu teriiko opposition nalaba nga batemudde mando Senyange omusajja omu n'ava n'agamba ffe twamusse wali owuliddeyo be bakwata abamutta nti babatutte mu kooti ow'ekitiibwa Kagezi nga yakattibwa omulamuzi bakwata abasiraamu abasukka ne mu 5 ne babatwale n'abamu tebaliddeyo kulako naye nawulidde wano bwe bakutta abatuufu wano jjo manyi bali be babuzaawo gye babulira n'abattibwa nkubuuza okuwamba sipiika alina omusango gw'okuwamba chairman owe district ye Bukeddeya era ojjukira bulungi abulira mu police station ki bakwata ne ba DPC oba ne RDC ne bamukwata era ne bamukubasabibwa mu report mu kusaba okwaletebwa mu parliament mwali bamukubakola batya ogambye avunaanibwa omusango no siri ya report ya parliament binate byo bisuka wao this is criminality naye badde wa information you are saying the speaker is wanted dinda bonkulage muliriza mwami waiswa mu bantu abasabibwa gavumenti okuleeta n'oyo naye mwali era yani okuleeta eyo katogenze nkulaga nti ono ye ekyokuwamba naye izana pompolisi maliriza onaduka second ngende wakyo ekigambo parliament kiva mu pale si kwe kuteesa pale okuteesa nyinza okuteesa nga soogera n'ensirika busirisi n'enfuluma okufuluma nako kuteesa okufuluma n'enfuluma nga sina kyenkugambye
nkugamba nti ndi mukuteesa ate tubalemu nawe obadde ki kati amuteesa kati oyagala atemale kutwala mu kiraasi nakaseke silence naye kuteesa kati sipiika mukyamugamba nti muli mukuteesa kati tuteesa era n'olwekyo ye alina kutujateo mukama waye sipiika wuliriza kino kyenkugamba nga ye sipiika wa palamenti alina kuba impasho amaanyi g'otuteekako ng'otugamba okudda mu palamenti nabali abaabuzawo abantu baffe ga bateekeko nti bano bafuluma naye gwe wakirireeta omulambo waffe tuli yuzi naddala ffe gavumenti. Ekiseera ky'obululu kisembedde ebintu bingi bijja kukola ki bijja kubaawo activism egenda kweyongera so ayina abaana b'abawooninga abalabule nti waliwo akabi akajja okuva eri abo abaagala obuyinza oba oli awo n'abo abaagala okukuuma obuyinza so ekyo kyambe kyabwogi bwa mirundi ebiri era njagala omuntu ampuliriza abe nga akimanya nti kyandibadde kirungi tugoberere bulungi amateeka ate ne bwe tuyita abantu abaffe abalungi bayinza okuba nga nabo bagoba bigendererwa byabwe bya byabufuzi. Njagala okusaasira bannaffe ababulwako abantu baabwe siri mwogezi w'amagye oba kitongole kya byakwerinda oba wa gavumenti naye nange mmemerwa wamu nabo era nensaba bannaffe ab'oludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti nti bayite mu mitendera emituufu naffe ababaka aba palamenti abali ku ludda olwa NRM olwa gavumenti bwe bajja nga bayise emitendera emituufu ne batumatiza tusobola okutambula nabo okulaba nga tutuukiriza ekyo kyonna kyonna ekiba kirimu okutyoboola eddembe ly'obuntu naye kasita kiba nga kiyise mu mitendera emituufu. Njagala okutegeeza omu ampuliriza olwaleero nti ani afiirwa ng'ababaka ba palamenti ab'oludda oluvuganya badduse beekandaze bafulumya ekisenge omuteesezebwa. Guno si gwe mulundi ogusoose. Omulundi ogwasooka twali tuli mu budget process ne beekandaga ne bafuluma. Nze nzijukira kuba tubeera ku keeke ya ggwanga newankubadde nga twakosebwa ekirwadde ekya covid ennyingiza y'eggwanga n'ekendera omusolo gukuŋŋaana nga mutono nti kareseso envelope katono era ebitusoomooza bingi mu byalo ebyenjawulo ng'amakubo ng'obwavu n'ebirala ebifaananyi naye tekiri wano wokka kyekyetaaga okusalirwa amagezi okulaba nti twongeze ssente abantu beeyongera okufuna essente mbatu mu nteekateeka ez'enjawulo kakeeka ako bwe kabeera akatono gwe abantu abaakulonda balina okukaganyulwamu batya balina okukaganyulwamu ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo obwa appropriation kubanga bwe tuba nga tuprocesinga budget bw'oba toliiwo nze mu budget eno gye tutambuza nafunamu herese center 2 n'esoomoosibwa n'egenda ku herese center 3 eri mu gombola y'erwamagwa bagiyita bugona yes kubanga naliwo naliwo mu appropriation naye nidda ddwaliro si lyange naye maama azaala akendeezebweko kati simanyi lyandibadde waligenda wawayiswa naye wayiswa nga takola ki nga taliiwo oba okiwulira kakati bwe tutunuulira tulina ebitusoomooza ng'oluguudo lwa lumbugu lyantonde nwana okiwulira nepandikira sipiika nengenda wano newali at least nina ebbaluwa okuva ewa president nga tumaze n'okufuna prefinancing enteeseganya nga ziri wakati wa ministry ya finance n'oyo agenda oprefinancing power china wamu ne executive director wa UNO ne minister wa works enteekateeka kubanga ebintu tebitambula mulundi gutya mulundi gumu kakati gw'omulonzi njagala omulonzi omanye nti bw'okeera okusimba mu layini ogenda olonda omubaka wakkolere ki era obuvunaanyizibwa bw'omubaka w'omu palamenti abumanyi kankuwa ekyokulabirako mu kiseera eky'okwekandaga kuli okwasooka twayisa etteeka erikwata ku butale nga tebaliimu ababaka baali beekalakaasiza nga tebaliimu ate nga ababaka be tulina ab'oluuyi oluvuganya abasinga bava mu bitundu ebirimu obutale mu Kampala mu bitundu ebiri bize ebyobutale nga inputi yaabwe mu kuyisa biiru eyo yali nkulu nnyo ne baalimu ani afiirwa omulonzi akola ki eyalonda ekiri recent twayisizza biiru ewa UNOC Uganda National Oil Company okubanga yereeta amafuta negaguza esobole okuregulating emiwendo egibadde gitaataaganye nnyo ng'ebbeeyi y'amafuta erinnya nzijukira nawe lwaliko oluyimba mwami
mwami waiswa nga fena tukola ki kakati bwe tubadde tuprosesinga biiru eyo ababaka babadde tebakola ki tebaliwo era ebigambo bitambula eyo nti abamu obwawo gavumenti yakoze eki sinagambye sogerera gavumenti ndi mbaka wa parliament ndi kuluyirwa gavumenti abamu gavumenti oba olya bigambo mbu yabawa esente badduke baveewo esobole okuyitawo era ekyo mbadde nsaba muganda wange nga bwe nakusaba nti nva lwakayi tuli hambo situmanyi nnyo mbeera ya gundi so tuli wamwe nemujjako n'omulongoti n'amasanyalaze muyinza ogaa nti muli hambo omwami ono simumanyi bulungi badde nsaba omumbuulire muyambira akayi wajjako ensonga mungomanyi kakati etteeka ly'amafuta nelikola kiriyitawo nga tebakola ki input yaabwe enkulu nnyo era yandyetagisiza ki okubeerawo kakati ebintu bingi bijja kujjanga nga biyitawo bwe bigenda nga tuli mu kusaaga tukkiriza mu kukuuma eddembe ly'obuntu era kyandibadde kirungi nnyo omuntu okufuna eddembe lye ery'obwebange nga bwe lisaanidde naye bw'obanga bakusindika mu paalamenti obuvunaanyizibwa bugaziko oyinza okudoojinga entuula za paalamenti naye ate ekisalibwawo ne kityoboola eddembe ly'abantu mu tteeka ebbanga erisinga obungi mu maaso kubanga gwe ebintu wabitwalanga ebyolubalaato so kino kyekiseera abalonzi baffe nabo babuuze ababaka baabwe nti abaayi kiki ekigenda mu maaso kuba kati budget process etandise era tunatera okufuna budget framework paper tugidebatingeko tutandike okustrategizinga tulabe financial year 2024-2025 etambudde etya bannaffe banaaba tebaliiwo omulonzi owansi yakola ki yafiirwa ate n'okujjukiza bannaffe ekirungi omwogezi n'abantu mwenawe Lutamaguzi waali owulira nti parliament si implementing agency amasiga asatu agakola gavumenti buli siga lirina obuvunaanyizibwa bwalyo kakati paalamenti omulimu gwayo gwakukola findings ne recommending ne tuyisa resolution mu paalamenti era kyetwali tulindiridde ffenna tuwagireko bannaffe bwebaba nga balina findings tulabe nga tuwagira ekirowoozo kyabwe ekyokutyobola eddeme kyetutaafuna n'okwemulugunya kwennyini kwaleetebwa ku fulo ya paalamenti so nze nandisabye tulwanire munda we tulina platform tuve mu kukola activism kubanga bwe tukola activism tutyoboola eddembe ly'abantu mu biseera eby'omu maaso n'abato n'abanajja n'abalizaalibwa so nsaba bannaffe ababaka ba paalamenti ab'oluuyi oluvuganya bakomeewo tusobole okulaba nga ffenna tulowooleza wamu ku bizibu ebiruma abantu tuve mu katemba tuve mu bintu by'okugamba bandabe nze asoose ku kamera tutunulire omuntu oyo eyatulonda wansi kati nga ngende wano omushana sipiika ebiragiro byayisa mu mateeka mu ebiri byayogera bagobye mu bukiiko semateeka sijjaba wa travel expenses botaputa amateeka semateeka red card ne mu committee constitution ya Uganda erambika bulungi nnyo omubaka ddi lwasobolwa okugibwa mu parliament nga sipiika kyeyakonyeeko mu ntuula ezibaddewo ate era ne amateeka rules of procedure eza parliament eri rule 112 okuva ku kasooto kapaka nga ku 7 erambika bulungi nnyo nti bw'obanga oyagala okubanga toli mu ntuula za paalamenti otegeeza sipiika mu buwandiike sipiika n'akuddamu naye mu buwandiike kubanga bw'omutegeeza embeera yo gy'omunyonyodde n'atamatira bulungi nti kyetaagisa obe nga toliiwo kitegeeza aba takukkiriza so kakati bw'abanga takukkiriza mu buwandiike atandika okubala entuula 15 entuula 15 bwe ziggwako oba naye nga tezinatuuka sipiika awa warning mu kiwandiiko kyasoma ku floor ya parliament era kibeera mu answer then bwakuwa warning n'osigala nga tozze
entula 15 bwe ziggwako ekifo kirangirirwa era ne tudda mu kulonda okulekanga civil opposition abeera whip the warning is in writing. Yes, and it's read on the floor. Yes, yakikoze ate yadasoma ku floor yabisomye amaaso ku gwanga yawandikiddani nsaba nzikirize nti whip wa party naye asobola okutegeezaako sipiika olw'ebizibu omubaka byayinza okuba nga alimu omubaka w'ekibiina kye bizibu byayinza okuba nga alimu ne bimatiza sipiika nakkiriza naye si kugamba nti ekirindi ekyawamu constitution wamu ne rules of procedure tezikitunulamu nti abantu ab'ekirindi bagenda kugamba nti ffe tugenze omuntu owandika sekinoomu era ensonga y'etteeka lino ogitunulira sekinoomu kyovola nti kati waliwo ababaka abajja ne basayininga in n'atuulamu katono ng'amaga n'amala n'akola ki n'afuluma n'agenda okusalinga nikitegeeza ki ababaza ki ku chambers eza parliament waliwo biometric waliwo oteeka ekinkumu nolaga nti oyingidde era nayingira n'atuula n'adduka undermines their integrity baba baze kulaga bafune sente baba baze kulaga nti babaawo saagala kugenda mu bya sente naye bw'oteekamu ekinkumu oba olaze nti oripotinze era ne batuulamu katono nga bamagamaga kubanga omanyi tulina embeera eyo obwanakyemalirotulina olaga direction because simanyi engeri ekiteeka mu Luganda ekigambo direction. Now bano omukulu amyuka omwogezi wa NUP Mufumbiro yes bayogerera ekigendererwa kyabwe ekikulu kyali ki what was the strategic objective kukwayambala bugufiiro obwo kyali ki ekigendererwa kyabwe ekikulu kyali kumamulako government ya mukulu Museveni through defiance through an uprising kyali ekigendererwa ekikulu and ekyo kukikola olina okukunga abantu ngoberera bigambo bye nagamba bana ekibiina is the political wing. Am I right? Ekibiina nga bwogamba nti kati NRA yali inejje yali alijje NRM yali political wing. So bino ebyo yali Masayasi Mpuga n'abalala that is the political wing but bo bali bakukozesa an uprise kibayita amaanyi g'abantu okumamulako gavumenti ya Museveni nga bakunga abantu the uprise modo bajogerako engeri Algeria gye yagira Algeria abantu basituka ne bagamba ono president Bouteflika tajja kwesimbawo okutuuka ejewe yakkiriza negamba ya tetulina kyakukikolera tajja kukola ki tajja kwesimbawo. Mu Egypt bagamba Mubaraka nikikafuwe you must go amajene gamujjako and ne Sudan batabuka abantu amajene gajjako Bashir. Mu Libya abantu basituka ne bakwata Bengazi then ekibiina ky'amawanga agali mu NATO nikijja nekimujjako kakati eye modo gye baali bagamba twagala kukozesa the model of the uprise and kakati de mukulu Museveni naye n'abaanukula mu kubaanukula yaleeta ejje lyajje Somalia special force not special force yamuhozi command unit yakati agita command unit jaje Somalia ngeri wansi wa muhanga simanye bojjukira deployment gye yakola eya muhanga kati ngeyo strict ya Kampala naye mukulu Museveni yawa statement nagamba mu Kampala yakizuula nti bamugamba nti waliwo zones mu Kampala nga government esobola kugendayo nagamba really
kati kwe kutwalayo abaserikale ate ne babakuba kati naye nakola ki mu statement ye n'agamba naffe netubanukula n'amasasi. Now obakwatira Kyagulanyi Luka district Luka, yes, wabeerawo riots. Kati riots ezo Luweero yaggalawo, I think some parts of Mukono ne Kampala. I'm not sure about Masaka, but wabeerawo riots generally. The NRA was facing an insurrection. Now I'm using the words of Mr. Museveni because I don't want to make judgment. So Museveni agamba there was an insurrection. Statement here agamba nange saliyo, but the system handled it. Kakati what Museveni did is the counter insurrection operations. Okulemesa okusitulapo abantu okumujjawo. So mwalimu ebintu bingi drones mu nebirala. But nga tona kutuuka ku ekyo waliyo okuziika Kirumira ayali district police commander. You remember? Yali mu police. Jeje Odong yali minister of internal affairs nagenda okumuziika. Bamudusa amayinja. At least those records are there. Nga bamudusa amayinja. I don't think it's nokogera yayogera. So that's part of the uprise. Bobby teyaliwo era n'okuzika tetwaliyo. Bobby yali Bulaaya. I'm talking about population. The uprise je mwali muvuga. And I'm not saying that I condemn it. You know in a good day bwewango dish yotadde kwawo oyinza okukozaamu akalo. Kakati spokesperson wa police Kayima Emiliano Kayima yagenda kuziika abantu abakuba amasasi aba polisi. I think somewhere in Mityano Mubende there ne bamukuba bamudusa emisinde. Kitegeza okukoleka kulaga indeed there was an uprise. Population yaletanso okusituka okwagala okumambulawo government. Now Mukulu Museveni n'awa statement n'agamba the schemers nemugezaako kino schemers mu ggwanga erifugwa original NRA general, the general of the original general of the general of the original, let me see, original general of the NRA nga yafuga nemugezako mbino kakati mugenda kukola ki n'abeweera mugenda kumulaba. But mu uprise eyo obutambi weebuli nga abakuba abawagizi ba Museveni abakuba abambadde yero nga babayita abawagizi ba Mukulu Museveni. Kati Mukulu Museveni naye n'agamba tokkirizibwa n'okumweweerera, tokkirizibwa n'okumukangakanga. Ategeezaawo okulaga Mukulu Busuwa kwaki nkuwadde bino byonna background eno yakulaga nti mu biseera ebyo olutalo lwali lusituka wakati waabo abaali baagala okumamulako Museveni nga tebayise mu kalulu ate nga ne Museveni naye nga yeeweeredde okubakuba. Simanyi background eyo tuli wamu. Wenimbye gamba nti nkoze eki nimbye nja kwetonda kyamaanyi nnyo. Now kakati mufumbira kamanda nemufiire yakyajambadde bwogamba ogenda kulwana in an uprise okuba Museveni nga tolina casualties. Kakati olwo Hamas olumbye Israeli bwolaba ngenda kukuba Israeli njituuse Tel Aviv naye nga siyina casualties. Kakati bona mukuba naye nakuddiza kakati abange wakobye mpa reporti. Sasa we mutina mnagani sasa otakuba olutalo omukuba naga onkube naye ngenda kukuba naye ngenda kukonga ngenda kakati finally akukubye oyinayo casualties, and these are modest casualties. These are because twakola simulation nenja kujikwa wamanga nyina akadde. But the larger issue is Museveni agamba okay mukubi abantu abawagizi abayero very good, you are going to lose appetite. Mwirabangaawo yero ne muji. These are his words. So which more trial do you want? These are his words. Kirana badde nkubuuza nti appetite mukyayina katosobola okukolawo wayero n'ogiramu bwoti nti nkakumamula kyeyakola is it sufficient because ndoza yekyatunuulira. Now kakati
mugenze mukulwana njagala kulwana tandika olutalo nemufubira then naate nkute muliiso but it was tusazeyo tulwane tuzinze ebikonde nze nensala amagezi nenkwata muliiso oba nenkugwira nenkuluma ate kati okwaki onumye but it's fighting. He was pass yali yakugyawo Museveni nga toyise mu kalulu. Okuyita mu kalulu ogamba was the political wing. Kale kakolyo kakati ate omutandiseeko enguudo zoza olumbye naye naakuddiza tu omulaze kamandazi bo tebakyala kati Israeli egende ebuuze Hamas egende ebuuze Israeli kamanda ono ababulawo to report. So now kati njagala kutunulira this strategy kati ngogitunulira olinga sikutegedde kati owagira nkulaga yageza kulaga nti bali batemu nkulaga sigenda kubeera judgmental nze nkulaga bino bivaawa si nti government eriawo ngeya which stable regime do we have here around Kenya. Okay, Ghana, that we are looking at human rights mu Ghana. No, you are looking at government ekuteetya insurrection. Government because bano bali ku phase 1 eya M7 bwe yagenda mu nsiko NRA. Right? Na mulumba undercover of civilians. So kakati kyembuuza nti bw'oba mu parliament ola yagamba ngenda kukuba ate yekweka ngenda kukuba buli lw'otunuulira yero toligikwatako kakati bw'ona aba mu parliament abulwotulo. I want you to be very honest. Katugwe as well, I don't know the section commander or platoon commander in group ya your political wing kulirwa because mutera kwamba ne ranks political wing yamwe kulirwa Mathias Simpu kakati tweka that Museveni the general of the original NRI habulwotulo. That's why you see gwabasindikidde anonyeza kamanda n'abakolako and that is Anita among tabaletedde a division commander at least n'abalalo babasingako because abalalo yaragidde 4th division command daga mugende mugoyono but these ones within their own rules don't you have something there debate kati eri ku rules tosobola kutugoba ukiiko biki now abalalo the Museveni kakati kirala uprise bw'oba ogenda kulumba in an uprising olina okutegeka emmere kyobola ne Egypt bategeka emmere olina okutegeka eddagala olina okutegeka amazzi actually ebintu Israeli byasooka okusalako Hamas byebino abantu ba Gaza emmere medicine kuba n'amabawo you're supposed even to have a sick bay olina okubeera newoziika naye ate by the way emmere y'abano oba waliwo eyagirya by the way nawoziika ate toziika owakulaba olina okuziika munkukutu tolekawo bwevu ngaeryawo efatwaro no you are supposed even to bury clandestine. Now katika tutunulire contest ya Museveni ne Obote yalekawo 500,000 roughly 500,000 people abantu 5,000 bafu chola Lutamaguzi agamba balinayo ne evidence of mass graves scars na mtu wabaziikanga they are there scars amagumba gali waweru. So in other words katugogamba oyagala genda mu lutalo because here you said mu myezi 6 tujja kwa tumujjeeko otandikeko then myezi 6 oleme okufuna casualties and then now let's go into the other method. Ogamba ogenda kumamulako Museveni bw'okozesa okwagala okumamulako obatadde ku video obakwata ebifaananyi videos n'oziteeka ku social media. Who is the murderer? You've been around for for almost 40 years. Simanyi emyaka ewera ng'ogoberera Museveni n'entalo ze kakati oyagala kusitula lw'emushana mulumbe Museveni n'omukuba video nemwimira ku nguudo za Museveni tolaba tujja
n'atunuuliraga okay onero n'asulawa. What do you expect? So nkyanoonya ekigendererwa kyekiriwa ekyani ekyabano bano yes because ekyokutta Katumba Mr. Katumba Wamala yagamba lino eje lyaffe siri eryasaba Akasese. You remember? Yes, the ono Erero second division commander headquartered in Mbarara. Nagamba twakoze omulimu and indeed he became it's what deputy CDF or CDF chief land forces. Nibamukuza bamukuza chief land forces. Era chenyezo okulaga kiri nti if you want to prove ntona amwegeza mwamukuba, do you need to prove it so you walk out? Who doesn't know? Anatamanyi nti mukuru Museveni bwoga nti nka kumamula yeta jaganta nange nja kudiza yakubirawo. Who doesn't know? Bwogera Museveni n'omugo oba n'amayinja nga yina gyambia ajja kukuba gyambia. Kati ekyo nakyo weetaagobe awo npuugaawo weekanda then or against. I think if then you go to another layer, another level. I want to say then okoleki. Kati mpuuga mu magezi ki? Bwe nga mpuuga ngamba. Kati mpuuga unafuiza strategy yawe eyo. There is no strategy. One, we bafundira if you want the facts. Yes. Mpuuga yalekawo Mwanga Kivumbi as acting rope. That time yali akyali mu kibuga. Ani mpuuga makanzi naye nga atambula. Teyamulekera terms of reference. Now bali ku flow in the judgment of Mwanga Kivumbi n'alaba oli yanyonyola tebikola ki tebijja n'asalawo okufuluma. You go and check, he consulted basalirwa. Bwasituka okufuluma abalala ne bakola ki bamugoberera. There was no consensus nti evudde mu kuteesa kino bwe kinaaba tufulume, but bafuluma. Kakati naawe abaddeyo okunoonya consensus and sibwe gusoose. But me I'm looking at ejo as what ejawo Museveni. Now kakati kamanda go wataddeko okubakuba, right? Mchara Anita Amonga as a speaker kyobona abo bayagala kuwane Museveni okozesa parliament mujeko 2/3 of parliament omujeko 50% of parliament osobole okutuusa constitution obobere ne speaker ngagwo ne deputy speaker. Speaker ino buyinza under the rules under the first and foremost a member of parliament basobola okujjayo mu parliament bw'obanga totudde entula 15 and more ekyo kimu bakujjayo. Bw'obanga togenda kuzituula olina kubanga osabye olukusa in writing ate noowe ensonga speaker lwaki togenda kukola ki kutuula. Speaker ate alina obuyinza ogamba ensonga z'ompadde tezikola jangu okole ki jangu otuule. Now bw'akimanya nti totuula mulimu gwo gwa kuwoninga nagabwe busuulwa wakaweze ennaku wezi nga totuula. Therefore you are warned. Ate n'akyogera ku flow n'akuwoninga ne ku flow of parliament. In flow of parliament. That's now a different matter. Now ennaku bwe ziggwayo mulimu gwa speaker kutwala mu akakiiko kano katizaake mwali akakatuntu. Omulimu gwa aba opposition babadde basoose okukola obubadde wagambye. Robert Musitwa, salutations to our spokesperson Alex Waiswa, webale kutuzibula maaso munywerere ku nsonga oba tuddayo mukalu tujja kuba noza kubazza kyagamba. Engineer Dennis W CEO Denson Construction agambye we are watching you live with Councillor Nampima, thank you. Mutibwa Sam agambye baliza Honorable Lutamaguzi bali kuteesa naye buuza Ssemwanga gyabira nti okulwanirira abawambibwa abatulugunyizibwa n'abattibwa bo nga balina kumala bamatiza. Ntumidde Honorable Waiswa ne Lutamaguzi. You need a lot of convincing Honorable Kibabuuza. Emmanuel Sekagolweza ndowooza Oweekitiibwa Speaker wa Parliament asooka asalira amagezi ensonga y'Ababaka Ababaka olwabula y'okulinnyirira eddembe ly'obuntu naddala bwe kituuka ku opposition ebisigadde bijja kujja luvannyuma. Julie Babirye Simbwa ali Toronto, Canada. Salute for me, Alex Waiswa, watching live on YouTube.
kale Segenya John Baptist kwendi parliament yaffe bannange agyewunyiza bwewuunya. Honorable Semwanga Javira lwaki togamba speaker n'agoberera amateeka yagambye Mukasa. Honorable Speaker n'ababaka balina batandise okuwulira Kazito Kampuuga ne banne okwepenentuliza parliament kubanga tebasobola kukozesa majority yaabwe kubasiisa ku nsonga ya human rights. Oscar Kalungu. Alright, sijinza bamalayo dakiika nsigaza ntonotono ngenda zigaba kyenkanyi nsaba buli omu mwe dakiika 2 emu ejja kuba yange era nja kusooka ne mwami Alex Waiswa Mufumbiro